Anthony Mwanje yasimatuse okufa oluvannyuma lw'okwefumita akaso bw'asangiddwa lubona mu muzigo gw'omutuuze Brenda Nassali e Kawempe mu zooni ya Kalule Ngabba. Kigambibwa nti alabiriza Nassali nga yeetooloddemu ne yeesogga ennyumba ye kyokka n'agenza okudda nga Mwanje ali mu muzigo gwe naye kwe kumuggaliramu n'ayita abatuuze. Mbadde ngenze ku dduuka simaze yadde eddakiika eziwera ngenza okudda polisi lwalibadde lugguli ngenza okudda nga luwe engatte wabwere nga nazi engatto zaani olukubye kateni ng'omuvubuka ayimiridde mu kikuba musanze nga ngenda n'antunuulira kati ndowooza ali kubiri ngenza okudda ng'ayimiridde mu nju yange nenkwata oluggi ne muggalira musiimuganyiza fuluma nefuluma mpita abantu. Bagenze okukuŋŋaana basanze Mwanje yeefumisa akaso mu lubuto ng'ataawa. Bwe tuguddewo ng'abantu bawezeewezeeko tugenza olaba nga yebase wansi n'akambe ng'akayina. Engeri gye bamukuttemu nga tebaagala adduke afunye akambe ne yeetunga mu lubuto ng'ayagala okulaga abantu nti bamufumise. Bakubidde poliisi n'abatwala ebyokwerinda mu kitondo era defense w'ekyalo Hussein Abdul atuukiddewo okulaba ogubadde. Poliisi ne wetuviiridde mu kifo kino nga tennatuuka abatuuze bavumiridde ekyabavubuka abeefuula bamulya nnimire. Emirimu weegiri bakansalazi weebali bali mu kulobingira abantu emirimu naye otuusaayo omuvubuka okukola n'amala olunaku lumu n'addukayo misinde nga tayagala kukola ki kugenda kukola. Ekibaleetera ensonga zino ez'okuwagala okubba obusimu butaagala kukola. Oluvannyuma waliwo omukyala atategeerekese mannya ng'ono ategeezezanga Mwanje bwali mutabani we era nti yabula okuva mu kyalo era ono alabiddwako ng'akubira abeewaabwe amasimu. Naye ng'olina w'omuyita yaani amanyi eddala yakikoze olw'okutya okungi nti abantu abo bayinza okuba nti badde bajja kumutuusaako obulabe nga batwalira amateeka mu ngalo era poliisi yayitiddwa ekisobola okuba nti notumujjayo essaawa zino ali bulago. Godfrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.